batambanga atamidde kubanga bwe nzijukira kumba azimu live movie gwesebo okuva bayingidde mu nju olina okubeera bbaawo okuva wayingidde mu nju muno olina kuba bba wange azimu amugambye okuva wayingidde mu nju eno yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Okay, nayo katujawe okuva mu Kyotera Films Production tutandika butandise era ng'oli ku Mono TV woli wetuli Duncan Digital Studios Kyotera bannaffe bakutuusizaako entandikwa era nga tugenda maaso Kinnayuganda kisumudde ku mulundi guno era nga firimu ya munnaffe Duncan Kataala tutandika butandisi n'entandikwa Kinnayuganda kye tusumuludde era nga Namale Vicky ye muwandiisi wa firimu gye tutandise Muzeyi Kaliyama ne Kyomu Endo Angel bali mu firimu yaffe Kimunana Juuko nga ye director wa firimu yaffe gye tutandise era ng'eno yo erimu ebyokuyiga akazigo k'omusambwa nga ye firimu gye tutandise ku mulundi guno tugenda maaso n'entandikwa era nga baga nti mwana mulenzi Duncan ye director ate ye producer waayo Duncan Digital Studios Kyotera tugenda maaso n'entandikwa tutandika butandisi wangu siirwa nkuba giwunyira wano omuntu akulabirawo olaba ebizibu ne bikujjira kati kanyanguwe lumu mbeere nga njifuluma nti awanyike ebisigadde binangwa bugwa enkoto sijja kubeera mbino bye sitategeera tugenda maaso nekano nawo kanaaba kanfunze bufunze ennaku zino kiki ndya nnyo kiki naye kati kankole kyonna ekisoboka sooka enve wano ebisigadde byonna nnaabambiraba bayinza n'okunsangira wano olaawe giwunya yakwatamu awo ebitonotono ebyanguwa omusajja ofuluma nga tayambadde na saati omanya gyava si birungi sijja kuggalawo era n'asalawo agende maaso n'okubanga akazigo kano akaabulira kubanga tajja kukasobola tugenda maaso era nga mu kaseera kano wayiseewo emyaka 2 mirambirira oluvannyuma lwaki kyetwagenda mu maaso n'okubanga tulaba kakati batulengesa nga wayiseewo emyaka 2 mirambirira tudde ebwayise Kampala kakati eno gyenkuleze siganye mugana nti ewayisa amazzi gagira nnyo naye ate wano tigatuukawo naye zino ennyumba zammwe zirayikiriza teziyingiza amazzi zino waliwo buloka aleese omupangisa omupya naye amutwala ku nnyumba kyakayumba gyontwala kanankolera kweri
ine bwayise batugamba ewammwe ennyumba zimanyi n'okusenguka ennyumba ogisanga wa kaakati osobola ogireka wana ate amazzi ne gagitwala eri ennyumba omwezi zinaaba sente mmeka kale zo zinaaba ssente mmeka kuba ebisale nakyo kikulu nnyo embeera ennaku zino si ya mulembe kati nteekeddwa osooka okuba nga mmanyi ebisale ebyo ebisale ebyo kikulu naye nga Justin banjagala kalumu ka backup si yakusulamu byonna ebintu gye ngenda okuwa ate lumu erimu n'ebintu sireeta kitanda sireeta okakasa sireeta kitanda sireeta mufaliso gireke ate gwe olina kyali wange mulanga ali mugamitolo gw'oli kyali wange omulamu ga 15 naye gwe gambye 6 kati tubijjemu lete kale ebintu bijjemu oleeta ebibyo gwe kyogamba enankolera kyokka ennyumba eno enankolera bulungi nnyo ekisumuluzo kyayo ogigiremu olabe oba ngenda gira nkuwa ekisumuluzo kyayo ogenda oyingiremu okebera olabe wanku omwezi gumu kuba embeera si nnungi sooka nkuweeko omwezi gumu ennaku zino embeera si nnungi andibadde ebiri wandikoze at least emyezi 2 abala nali mugambye 6 singa si gwe kyali wange omulala mbadde mugamba asasule emyezi 6 naye kati gwe sooka osasuleko 2 atugere okompa ebisumuluzo nkyekinga ate nate kyenkola ki kyempangisa amugaye ruumu gye nkutwalamu erimu n'ebintu byamu byasigalamu kati gwe kikwatako kwebaka bwebasi naye ngaekiba kyagobamu oli kituuka okuba nga kimulekesa ebintu ennyumba nakagipangisa ajja kaakati njagala nkuleete tusooke mutaka ono tumulengere yapangisiza enju eri tusooke tujje alina wali kashuwa ke era nga nti enju eri tulina osooka tubeere nga ate tuyikola ki tubaako engeri emu oba endala gye tujanirizaamu kwambulula oba tukiyita okujambulula tusooke tugiguse tusooke tugende ennyumba eyo tubeere nga ate tubaako engeri gye tukolamu ekintu nga kyanjawulo bobwa bodo atera okuba mbunya bwati waliwo ono wa booda akuvuga kuba mbunnya otera osembere kumpi newali kale essimu ekakasa bulungi nnyo sibyagala gyemize gyemize sigyagala era ginyiriza ddala okutuuke wano njagala obeere nga bwenna obeera comfortable era wano wetulaga nti agala obeere ng'obeera comfortable buli kimu kyawedde dda ennyumba gye bazzeemu mulimu n'ebintu byamu firimu egenda mu maaso olowooza tuli maya twatuuse dda bwayise we tuli tugenda mu maaso kaakati mutaka tumulengera yuno atuuse era ng'aleese kashuwa ke kamini baby kaakati sooka ojje tulabe nziza nyotidde naye mukwana ennyumba nga naye eddugala bulala ekyo tokyeraliikira ekyokuddugala kubanga kino ninga yalonze ekyapa mu mannya gange gw'omuntu nga nsanga landiroodi awo mba ntambula kaakati mba nsalasala nsanga landiroodi nga nina ennyumba alayisi myezi 600 nga n'ebintu mu ebiri nangamba ebintu bibyo mu ebiri gwe bw'oliba ovaamu ebintu ng'obirekamu kale neri nasana gye tubadde tubeera ebintu byayo birina okuba nga bisigalayo waliwo ova ekawempe awo n'owulira ng'osiranye kati oba otemamu katini wano nodda wano ebwayise naye weetaaga olongoosamu wejja longoosa naye tusooke tukole ekisooka oba okitegeera gwe buli kadde obeera ompoleza enjala ennuma kaakano oba olina okuba nga obaako engeri emu oba endala gy'okola ki kale nindaba akasente kange wenkateeka tugenda mu maaso era ekiro nga kitambula mpolampola bwe kityo enju eno tulina bye twagiraba ebirimu kaakati ye mutaka ali wano awana mwana muwala owundeesa akatuuyo kubanga olina engeri gy'onyambusizaamu aye n'onziza ku lw'ettaka kale niŋŋamba bannaye nange era kyekimu badde manyife fufe abakoonya okuba tuteekamu nnyo nze mbadde mmanyi mwe temulina kyemuba muname muko naye ebintu bino mwandibadde mulina engeri gye mutwongezayo naye ate mwayintanisa okuba nga mutuwaayo koka commission nimubaako engeri gye mutuwaayo akasimu gundi gwe olugendo tutambula luwanvu nze n'enjala ennuma otandise ebyenjala weekulumidde olwo ate nze ingini kakati nze inginiya gwe enjala weekulumidde kakati ate nze nandikoze ntya
naye maama ebyokulya tunaabiraba enkya omuntu agire ate alabika okuba nga awujjaalamu nga bagenda mu maaso nakubanga beebaka naye ng'enju gye balimu eno tulina bye twagenda mu maaso n'okulaba ebyagenda mu maaso n'okuba nga bikolerwa mu nju eno era n'okutuuka okuba ng'oli yafiira mu nju eno kyali kiki ate mayiti yo yennyini nnyini ne babeera nga bagisiika mwene enju movie yeebase na mulala ali na mulala olwo gwe basiika mwene enju basi akwata agenda owulira sayizi egeze wowe nyabo movie ayita Lydia tamulaba ya maiti maiti ekunse awuze mwana muwala abadde afulumyemuko tabaddeewo wano mutaka bimusobedde waliwo ekintu ekikutuukako nga tolinawo okinnyonnyola nga tolinawo okitandikira kaakati mutaka nno naye birabika bimutabuseeko oba mbadde ndoota buloosi kibadde kirooto naye nga bibadde bya ddala kubanga nina kyendabye mbadde nze ngenze wali kufuna ku mazzi naye naawe olimba amazzi era olina gafuna ssaawa zino kubanga mbadde muno sikitegedde bulungi nange kinaaba kirooto kyantiisa binaaba serious atidde kuba kiri kyalabye n'ayagala asooka akyekingeko ebweru alabe akati mwana muwala muleka mu nju yekka yasalawo agende mu maaso n'okuba nga afulumamukko ebweru mwana muwala agenda mu maaso n'emirimu kumbe mayiti azimu we tugenda mu maaso ennyumba eno obudde nga butambula mutaka yafulumyemu naye ekituuseewo talina na kimu kyategeddeko kale mu kaseera kano ng'amaze okwetooloolamu akomawo naye nga yenna ajugumira n'okujugumira ajugumira enviiri ne zitandika omuva ku mutwe tandika owulira obubonero obutategeerekeka mu nju eno sooka olinde Lydia onaaba oli luddawa kubanga Lydia mu kujjukira nninga amulese wano kaakati ate akutte luddawa mu speed Lydia ono lindamukko bwe naadde nnywa nagase bugasibika bye sitatera kunywa kiki ekintuuseeko naye ate sisuubira kubanga ntamidde kubanga nina etteeka bwe mba ntamidde sinywa sitera sitegeera akazi ke nalese kanaabaako bya kika kiki kubanga sisuubira kubanga ndi mulalu ntegeera nezina engalo ziri nnya ate ani agamba nti sitegeera naye nga sibitegeera waliwo ebintu bye sitannaba kubanga ntegeera kubanga sibitegeerako ddala n'akamu naye ate Lydia ono anaaba alazeewa kuguteeka kubanga lino ttamiro lyennyini nteeka okuba nga ntamidde butamiizi bonna bobigattagatta mbanga atamidde kubanga bwe nzijukira kumbe azimu live movie gwe ssebo okuva bayingidde mu nju muno olina okubeera bbaawo okuva wayingidde mu nju muno olina kuba bba wange
azimu amugambye okuva we wayingidde mu nju eno oteekeddwa kuba bba wange. Akati omwami ono yagenda maaso n'okuba nga akola biri ebintu ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa byonna byonna. Aleeta omwana n'agenda maaso n'okuba nga amufiirako mu nju, era kyeyasalawo okuba nga akola kwe kumuziika mu nju eri. Ye kaakati yaddukayo ali eno eri yaddukayo, era ava ku mikolo gya butonde kwegamba obulamu bwateera takyalina kimusumbuwa kyonna kumba zimu bannange. Eyampadde eno enju yandeetedde buleetezi miwunyo naye nkoze nti ekidomola bannange ekidomola ennyumba kinaaba ki kaakati enkeera ku makya mutakawulira tabitegeera ali mu kutya kwotalaba nga gwondigwa ekintu ekyatuuseewo. Wumba ekidomola muvi bannange. Saasira busaasizi ndeka bulesi tulaba nga bwe tuyiga tuba tunyumirwa ate era nga bwe tuyiga tugenda maaso. Kakati yasalawo okugenda maaso n'okuba nga akola kwe kusala amagezi ayiteko ewa jjajja mutuulaku ng'okubanga embeera eringa emutabuseeko gwe terera kikinaawo obadde ki. Jjajja n'okumanya simanyi kiki ate oguwadde ati wentandikira nawo sirabawo kubanga n'ekyokukola simanyi bwe tugenda kukola. Kugamba napangisa ennyumba mukwano gwange yagera maaso n'okuba nga agipangisa yali kyali wange. Kale ng'ennyumba erimu ebintu byonna erimu omufaliso bulangiti era buli kimu nga bw'omanyi. Kati omukazi oba yalimu ekizibu kale nze simanyi nga ndeeta omukazi nga bulijjo. Nali ndeese buleesi. Mukazi wawaka nti naleeta buleesi. Bwe buzibu bwammwe abavubuka mulonderera gwe omuntu omala galonda bulonzi bw'otyo. Kaakati ebyo tubiveeko. Omukazi gwe nali naye n'abula. Naye omukazi gwe naye naye ate yabula. Bwe yamala okubula ayi n'afuuka omukazi omulala n'afuuka kwegera ekintu kyekitategeera. Mpulira sibitegeera, mpulira ntidde. Kale kati nsaba ogende mu maaso nakubanga onnyamba buyambi kubanga bino birabika binsusseeko. Ng'asooka azikoonamu awo alabe anoonye ekizibu. Jjajja kiki ate we muzzukulu ogubadde ate kati annyonnyola bajjajja ensonga tugitegedde. Ennyumba yonna erimu ekizibu ky'amaanyi. Baaziikamu omuntu. Kayijajja tugenze kukola tutya? Nannyini bintu bye wasangamu ye yalekamu mayiti eri. Kakkana toyaka. Katunoonye enkola gye tunaakikolamu. Jjajja mwanguweeko. Gwe si yoyo jjajja yoyo omukazi yennyini omulabye. Bintu tugenda bikolako naye nga ogenda leetayo obuuma bwakakadde kamu. Jjajja akadde tekawera kanno mbikulekere tulabe ezibu ky'onaafuna kinaaba kyenkana ki. Jjajja ssente teziwera. Emitwalo 80 gy'ogiyina. Jjajja ezo teziyinza bbula. Ekikulu kyakugyamu bintu biri bireme kuntambulira okubanga mayiti yasembye okuŋŋamba nti ninafuuka bbawaye ate nga ze pulogulaamu zange temwali muyinza kuwasa azimu. Kale wamma mukongozi gobeera omuvubuka oyo ate tumale okuba nga tulaba
engeri gye tumukolako. Yanguwa gwe tugende. Nze tewali nsonga ennema. Okankana biki ng'ate ensonga ffe abagenda ozikolako. Kale nno biri bye twagenda mu maaso n'okuba nga tubirengera bulungi nnyo. Kaakati weewano kale guno omuzigo ogusooka wensula gwe mugere maaso n'okuba nga musimbulamu ebintu byammwe. Osula mu guno guno ogusooka wensula. Kale abaleesa yaleese mutuulako ng'abe maaso n'okuba nga asimbula ebintu biri. Omutwe nno wano wennyini we guli baagussa sayidi eno. Kati nno tulina mujjayo eno ku sayidi y'omutwe. Baamuziika wano, omutwe guli wano. Oba ogulaze kubo gujja kuddeera kubanga bw'oguyisa emiryango oba ogulaze ekkubo eriguzza. Kati olina kuguyisa mu manju oba okitegeera awo guba tegusobola kubanga gudda. Tugenda kuba nga tugunyweza. Tugenda mu maaso. Tugenda mu maaso. Emikolo nga gitandika. Emikolo nga gitandika. Saawa yakugjayo mayiti. Saawa yakugjayo mayiti. Gasooka bajjajja abakoowoola. Atandise emikolo. Tunuulira. Bannange emayita eri mu ndeku. Mulimo guwedde. Kale tuddeyo eri. Tuddeyo ku mbuga gye tuba tubimalira. Naye nga mayiti bagiggyeyo bagisiguukuludde abantu balogo. Tugenda maaso. Kano mu kaseera kano ebbanga ligenze maaso n'okwetoola emikolo gyo giwedde. Mutaka yavayo alutena nga lutabaala akyalimu n'okutya. Mbadde nno mmanyi kaluddemu lubale. Muntu kawonye luno alifa lulala. Kale naye mutaka yagenda maaso n'okuba ekyo ekizibu ng'akyeggyako. Kubanga yamanya singa bateggyeeko kizibu ekyo kyazimu ebintu biyinza obutaba birungi. Gwe naye gwe biki byewampa? Nakuwa nnyumba ate nakuwa biki? Ennyumba mwagiteekamu bijja kakati ate mwe muziika. Nakuwa nnyumba nga mulimu ebintu ebitisirika tonnyonnyola. Ate ekitanda n'omufaliso si bye nakuweramu. Ennyumba lwaki mwagizimba ku malaalo? Omuzimu ne gunkwata ne gunjuye nga gwagala kunzita si bummwe muli eno alisi naituteyo 15 kubanga sente zinataddemu zokka. Ani mbuuza ekibuuzo. Bwe wali mbadde sereza ezeetadde ebintu bino kati obitutte ebibadde bibonyaabonye ennyumba byeŋŋamba byeziggyemu byabusa neshiwa yange simanyi gye yabulira. Omukazi saddamu mulaba. Mukazi yanoba buno bibaaba. Mwazimba ku limbo. Sigaza ekiyumba kyo nze kasita mbiwonye oba ssente tompa gwamanyi. Nze kasita mponya ebizibu byammwe. Ebyo ebiyumba byammwe ebyalayisi sikyaddamu. Mboneredde omusajja ayinza ate oli munako oyinga obwavu n'emputtu oba abavumu abaki. Nerabika kubanga tusekomeryayo bwetyo bwerabiseera bwetyo bwegenze. Evudde bannaffe Abakyota Films Production tubadde ku Moon TV wali we tuli tubagala nnyo nate mweraba.
nerabika okubanga tuse komeye yayo bwetyo bwerabiseera bwetyo bwegenze evudde bannaffe abakyota films production tubadde ku Moon TV wali we tuli tubagala nnyo nate mweraba.